ADTV ojimbaniza kadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyigende kale bagitafa ADTV jimbwebaza mbagamba nti muli bakabi nnyo kubanga mujye kumirako no kubanga mwasubscribing ne munyigane kale mbane updates ezina value mbana mawuli agabagatamba tambula okwetula eggwanga Uganda mubale nnyo mwenna abasubscribing ne munyigane kale Pastor Bugingo bakyabuusabuusa musajja mukamanyikiddwa nga Uncle Richard yazikidde olunaku lw'eggulo yoyo Uncle Richard abasinga bagamba nti afaanana nnyo Pastor Bugingo era abasinga ku kakiiko ka kyaki ya Kananirandi abasinga bali bamanyi nti Uncle Richard brother wa Pastor Bugingo ne munange just baali bamukwano just babadde ba just ngawo n'agamba bakabulaza just ab'omukwano abasinga ayinza ogamba ono kabulaza wange kibategeeza nti bisesinga oluusi ayinza kuba mukwano gwe munange watu Uncle Richard bwe yafidde mu kavuyo musajja watu n'afa amasasi agatabadde gage n'okwadde Pastor Bugingo yasimatuse era Katonda w'amaanyi okubanga yasimatuse naye okusimatuka kukyalimu ebirumira abasinga bakya kukubamu ebituli bangi boogedde bangi omugambo gukyatokomoka habangi omugambo gukyatokomoka omugambo gukyatokomoka abasinga bebuuza ne what really happened kiki ekyaliwo oba kiki ekyabaddewo oba kiki ekyagamba ekyatuuseewo kiki ekyabaddewo yasikanko tukanjogere bwentyo abasinga bakyakyebuuza bagamba nti according to how I see things unveiling, it seems the public wants to, or should I say, has gotten involved in the investigation under which our SFC officer was murdered. The police report stated that Bugingo, who was driving at the time of alleged attack, after realizing that his security guard has been shot, he rushed him to Mulago. But the only picture he attached, which seemed to be related to the event, shows that it was taken at the scene of crime. Did he drive back at the scene afterwards, or what? In such scuffle, someone may not get any injuries or scratches, but at least in the process of helping his colleague oba munne kugamba mu process eyo kubanga ayamba munne. He would stain himself with some blood drops. What really happened? Ulira statement etegerekeka abasinga bagamba statement tegattagatta otegeeza bulungi akaka screenshot kano kenkoze nobeera obusomye ebigambo bino byawandiise naye tebiteke kubanga statement Pastor Bugingo gye bafulumya bweti bwe yabadde kwegamba omuntu bwe yabadde avuga munno okugoba omubbi yasoose kumutwala mulago n'alyoka ati n'addayo n'agoba omubbi ebintu bino biconfusinga bitabula abasinga bagamba ati sitiko yandibadde he would stain himself with some blood drops yalibadde katiko omusaayi ekiraga nti teyeyambyeko ku munne nenisati teyabaddeko musaayi wadde n'akamu. Ensonga za Pastor Bugingo zikyankonfusinga bagamba nti emmundu gye bakozesa oba pisito oba basitoola yemu ku ezo pisito ze baakozesa nga bakola ki nga balumba oba okuba isimo laxes jajja ekyuli ye pisito nti gye baakozesa amasasi ge gamu era ng'emmundu yo nti simpandiise poliisi bwe yagambye munange ebitambatambula kati kano ku social media naye ng'engeri ebintu gye bivaayo bitabula biconfusinga birumya n'omutwe naye nga Pastor Bugingo essaawa zino yamanyi kyaliko ne wabeera ga kituufu era tebigatta bulungi singa abadde awa statement ati ziketegerekeka ali kyasinza okuba kitabula abantu kugamba nti yagobye omuntu ng'avuga emmotoka ng'ate atunudde wansi wa stage oyinza kugivuga otya amazima ddala amaaso gaba galina okulaba kuba oyinza okuwaba n'otomera
oba olina okubanga olaba gy'okola kijyovuga naye ate yagamba nti yasimbudde emmotoka ate nga omutwe guli wansi wa steering. Abasinga agamba yabadde firimu, omanyi babikola nnyo mu firimu ebiseera ebisinga. Mu firimu babikolera ddala ebyo kuga abasinga abo ebitabulira ddala kisinga okuba nga kyewuunyisa abantu basatu be bawaayo ku statement wali full figure ate oyo naye statement gyawaayo nfu kyokka tebaabaddeyo nno bonna abo Mutebi simanyanga Mutebi oyo akola ku gundi ku Soti TV ne statement gyawa tegatta waliwo ate Charles James Senkubuge siasa ono naye akola ku Soti TV nabo statement gye bawaayo tegatta ate wali full figure sya ate wali oyo bannange abo basinda okuba nga bakyamya statement Pastor Bugingo ayogera yiye nabo boogera yawe gyoli baabaddeyo ku siidi ewabadde obulumbaganyi buno tebaabaddeyo nabo Pastor Bugingo yabagambye bugambi kugamba Pastor Bugingo yabagambye birala ate nno kyewuunyisa buli omu ayogera bibi ate nga kiraga nti information baagijje mu Pastor Bugingo kyategeeza nti Pastor Bugingo buli omu amugamba yiye full figure amugamba yiye Senkubuge siasa amugamba yiye ne Mutebi amugamba yiye kakati awo nno munnange byebyo naye nga basinga bakyewuunya ate abasinga nno ekifaananyi kino kiba confusing ekifaananyi kino kyolengera ekyo abasinga balowooza nti oba kyawali wabadde akavuyo naye ate abasinga bagamba kyakumulaga hospital kugamba bitabula biconfusinga Pastor Bugingo alina okuba nga annyonnyola abantu ebintu bino byonna statement ze tebatezigatta bajja kumukwata kubanga n'abyekokko minisita w'ebyokwerinda otafiire ng'agamba nti Pastor Bugingo yandibadde akwatibwa poliisi nengera okuba nga emunoonyerezaako olw'ensonga statement ezo zikwase ze zitagatta ebiseera ebisinga n'oba ogenze mu kkooti nga bistatement byowa tebigatta oyinza okakana ng'osibiddwa ge mazima subscribe mpagala nnyo